sinsobola sookera ddala kwebaza musajja mukulu ono. Si kyangu nnyo balejenti bano okumukkirizisa okugamba nti nno olw'obulungi bw'ekintu kino kanve ewaka ngende neeweeyo. Abayimbi bangi wano balemeddwa okubeera perfect olw'okwagala okukubirira, naye omukulu ono n'engeri gy'ayagala ebintu ebirungi yakkiriza n'agamba njagala kugenda kubeera isolated somewhere nsobole okuconcentratinga. So ebbanga lyamaze wano amazima mumulaba nnyo olumu ng'ali ku interview, naye nze nwanagana naye okumujja wano okumubaleetera ku TV eyo obakola interview endala nti aba omusanga ali mu nyimba ze, alina gita yetagireese wano, ali munda yasuna gita ali ku mulere pipipipi kakati oba omutawaanya. Naye njala mwebaza nti nabadde very competitive, nti tawumudde ate nga tutandika butandisi kubanga bwe mbanyudde nti rehearsals zitandika ku Monday, ate agenda kutandikirawo okudda mu rehearsals okuba nti nno twetegekera omukolo guno gubemu obulungi. Njala kwebaza aba Forest Park nti bwe twabaguza idea eno bo nga abawagizi be basooka okuga nti ate oyo muntu waffe ffe tumuwagira ne beewaayo okuba nti nno buli kimu bali mu kikola. Si kyangu kusanga muntu ayinza kuofalingira kifo kino okumala emyezi 2 nga ali mu kwacommodating omuntu bamukolako buli kimu kyonna kyonna. So mwebale ddala. Tiketi zizazze ku market. Njala bategeeza nti mwenna buli muntu abadde akuba essimu njagala tiketi, kakati tiketi weeziri. Soke kaseera ayagala tiketi yo bw'ogenda ku mukutu gwa Muuku nga tosobola gifuna, genda ku Serena weeri, genda wa Papa Misa Kiremakula weeziri, genda ku Pakalasiti weewali, one ku Judicial Solution. Ogule tiketi yo, otebenkere, olinde olukoba. Ya. Birungi nnyo. Batambula bulungi. Yasooka ne bimbuwamu awo. Nga ekintu kyotomanyidde bwe kibeera. Yasooka ne bimbuwa mbiwonzeka. Yes. Nyo kulera bya kabiri. Buli toyagala kumala. Tebanku bichaji nane. Kuli yo kama wanga bikola ko. Okay. Sio vizuri. Ndio mwenye nakola kati gym. Yep. Ndio mambo kono ne kati kaona. Kati nkuvukyana bitukanele. Yeah, thank you so much. At least twagezaako okulaba nti twagala okukola ki teekawo enjawulo. Abantu nga bagamba omusajja akamulwadde mukoowa n'akola ntugamba myaka tugaddiye naawe nekana nga bana abavubuka bato kasikini tukalaba era nkajja wano wali basize mafuta ga mputa naye mama ndya maliye olya maliye ndya maliye nyirire nonkamala buli muntu wagamba bane bukiri nongefuna abo kiri otunulira waliwo twajjira ne kati saa zino wakati omwezi guweze olunaku olwaleero twongera okwebaza aba Forest Park kulaba nti nno yetwakkaanya badde bali mu kubitambuza bulungi. Omuntu waffe omugole waffe ndaba ameremeenya era nenganga ennyanya era essaawa yonna kati tubuzaayo ennaku mbale bubazi kulaba nti endongo egenda okutandika ne ku Monday rehearsals zitandika era kati tugenda kufuna ka akalina okukuyisaamu kakutwale mu rehearsal ate kakukomyewo osobole okuwummula. Kati owulira oli fit? Ndi fit lwakuba nti budde bugenze nga nebaseemu awo mpalampala mbalindako naye mwebale kujja eno naye amaanyi nina kati amaanyi olina kitegezo ne bagamba osimbye okugulu kumu kati bwoti osobola okusi nasimba kwaki ndakusambaani mubire bye tugenda muyitaga kazindaalo ate akagulu onakorobatiki. Muzeeyi ekifo kisanze otya akutwaliza wamu? Ekifo kyamaanyi nnyo ntambula ebifo bingi ebyenjawulo kino mu East ne Central Africa lwe kisinga wena munda ebitanda munda bya kabini wagenzeyo n'olaba onajja kutwalayo olabe. Bayimbi bano bakati basinira kubanga ekiseera ebisinga abayimbi batya okugenda okuwummuza ku birowoozo mu bifo ebyenjawulo. Bayinza okuba batuufu naye kisinzira wani gwe mukolaganya naye nekisa ogenda okukolayo ebifo ebyenjawulo nga yeetuteeka bamutwalayo nga yeetutuba oba yeetutuba bamututteyo bagenda n'ensonga lwakuba nti baba bagenda tebakugamba bagenda.
kakati muzeeyi bafanibo bagamba weeteeseteese otya kubanga katubala ku ngalo weeteeseteese otya guno omulundi nzina abayimbi bange abalungi benjagala nze gonsooka benawuliriramu nekuba enyimba nga 15 awo bokusawasatu mpokubuddekejenga oyagazira wogendera nze enyimba empya nyimba enkadde mumanyire ku bantu benderese mulabe nzize ne Kalo Nantongo nzize ne Mesa Semakula nzize ne Edi Kenzo nzize ne Edi Yawe nzize ne Aziza Zion n'abayimbi abalala bangi abalungi Dikimpologoma naye mwali bano abayimbi ab'ennaku enkulu bagamba nti mmwe bakitemuumuza akazinda naye nabalekera ku audience bani abaana abato bano abayimbi abazze anti babaagala olowooza kikyali nedda kwenda kolabe nja kuba abantu bajjule bavuka tasobola kwingira abantu bakunyaabi ndaga kibimu okutulako wansi ne baweereza ne batandikirawo okuweereza kuba nemuweereza tekimala tekimala bino emiziki girimu engeri nti bwokula omuziki omukulu aliko banyiniye abasooka emuziki omuto aliko banyini abato abato batuuka mu kifo nga bino Forest Park ate baagala kwekuba bagala kusamba bantu ani anakwagala ngaosangira ate kasitoma gwaza okulaba kitegedde baka kibu basindikira abayimbi abato kuba balaga bakyalina amaanyi amanyi temugalondera mu kuba bantu muyimbe buyimbi mukozese mala okuwulira midomo gyammwe muyimbe bulungi muyige stories ezinyumira abantu just that mwakikolanga mutya mmwe abayimbi b'ennaku zino batambula n'eggaali ezibakuuma ne babawunsa nga bangi mwe mwakikolanga mutya okulaba mugenda ku kivulu ne batabakubira ye ate nga temulina babawunsa ate banakuba nga nawe okuba abantu okulinda okuba ku Forest Park akulinda Busega tubula nti balina effujjo naye ketwabanga n'amagaali ovuga nga akamotoka kompolampola nga watuuka gyolaga nga okomawo ogezera madamu just that omu ku bayimbi abayimba buli muntu n'agamba kituufu omuyimbi ayimbye ku nnyimba zo z'otunuulira olina abayimbi botera n'ogamba n'abayimbi singa banziramu ennyimba zange nga abantu bazeemu ennyimba z'abantu nga Eri Wamala ngaani olina abayimbi beweegoma n'ogamba ono waddamu oluyimba lwange artist omutima gwange gwa satisfied abantu bangi nyumba wadde ennyimba zange nange nsamisaki tukole naye akayimba katukapya kakadde naye tukasiza akazibu kajja kujja nga kamaanyi Brunoke tukole naye oluyimba mbulagalinyo Kalo Nantongo nyimbe naye nabalala bangi anyway sikoze mulimu gw'amaanyi naye tugamba ku nnyimba zo nga gwe z'olina nga tugeze tuli wa Brunoke ku z'olina gwe nga gweze wayimba ebisaanyi bimunyebunye noga kati ntulidde omuyimbi nga gundi ndumuwe aluddemu ate Brunoke eyo yayimba ki ng'ogyeko Brunoke lwamuwa ngamba omuntu omulala olugayolingolera baizolitala nti yakoze ennaku nduwadde samisaki kalukoze limba luwedde olwakayimba kenayimba kikali kange naye kanyuma nnyo ndoza mwakawulira akayimba ne Kalo Nantongo mwakawulira mutya kamanyi temunjakuza bingi kikoleera nga tuvuddeko awo bagamba nti abantu babawagira ne beebuuza mwakola investment ezimala kubanga abayimbi balwala ebiseera ebisinga ne bajja mu kamera nga basaba obuyambi sente babawa omuziteeka wanga mu abayimbi nayimba n'ebizibu nawe nvuliddeko nga nsabiriza nzina ebyange Inland Road era bugeze kukonga nkomukono gwe njagala yo 5 gamupereza okwanjja 2 nteeka mukakole kange ng'abaana banywa amata bazimba amatama wakati bwosibiri abayimbi abaana bakaaba ate nga ate bakola nga bafuna emirimu abayimbi ababakaaba balina ensonga sente baziteeka mu myenge baziteeka mu kulya nkoko enkoko nno zinyingi ze balya enkoko ane balya n'enkoko kaddemu ako kaddemu era abayimbi abasinga obungi balowooza nnyo mu kucakala kunywa omwenge n'okusiira kulirabira bannamusisi balya enkoko ate bamala okulya enkoko ne balya n'enkoko emirembe gye mwe bannamusisi baabamu abakolanga mutyamu baabangawo nyabo tebavanga nawo emirembe gyaffe baabangawo ne tubawa sente nabo ne bacakalako
abamu batuzaire n'abaana bannamusisi abo nti twayonooneka nnyo ate tulaba tetuli bubi. Ne mu baana b'ozadde olinamu omuyimbi gw'ogamba nti nno ono n'embeera avuddewo omukuula ajja kugutwala mu maaso? Baana bangi nnyo, sinda bangi nawe naye ngona naye ekikulu emisomo gy'abamalawo ne basobola okufuna budde bukola bibala kuyimba. Era okuva n'ensonga eyo mu masomero eyo gye bajjanga gye bayimbiranga mu church n'abaana ne bayimbira mu church choirs era balinga basatu. Tukwaniriza. Nange nsanyusa obbala wasa. Omuyimbi mumusanze mutya? Omuyimbi era nga bw'omulaba akanyiriro kokka akamuliko kasobola okutegeeza. Taata tetumusanze bubi, tetufunyeemu nsonga yonna etagenze bulungi nga bwe twasuubiza nti tugenda mulabirira paka ku lunaku luli olw'ekivvulu nga 23. Era ssebo tukyali mu nteekateeka eyo. Akeera mu jjiimu n'agenda n'awuga n'alya ku kyennyanja n'addayo mu jjiimu nga sikedi bwe twali tugikoze. Taata era tukituukiriza omuyimbi tetufunyeemu buzibu naye enteekateeka tukyagenda nazo mu maaso. Ku lunaku luli abantu senga agwira ku stage bagenda kwekwasa mmwe, assurance gy'olina eri abantu obudde buno engeri gy'omulabamu n'engeri gye yagiramu? Kansooke mbasuubiza abantu bonna bagenda okujja nga 23 nti Forest Park kye tweyama tukituukiriza. Era bw'oba olabye mukulu Kabuye Ssembogga bwe yajja ne Katisi bwali kubanga tumuwadde abakooki abasinga kuba kino ekifo kimanyiddwa nti kyamaanyi era tulina abakooki abasinga abakola massage era be basinga mu ggwanga lino. So era tetusuubirawo nkenyera yonna kola olunaku just okubayita obuyisi bajje balabe products zetukoze. Muzeeyi obwana bumunyizenyiza mu mubiri Esebo. Abaana bawala bano bakunyira n'ogana gyalabbi. Mwasinziira ku kiwo okugamba nti munnaye omukulu Kabuye Ssembogga katumwe kakufa kano mwenga mmwe ab'ekifo kino mwasinziira ku ki? Ffe nga aba Forest Park bw'oba olabye nga bwenzira mu gundi yaffe olabye ekifo kyaffe kye tulina nti nakyo kyatandika dda. So naffe tuli legend mu field eyo ey'ebyensanyusa. Naffe ne tusalawo ne tukwatagana ne legend kubenga era ebivulu bibaddewo bingi naye tubadde tetuvangayo. Naye ku luno mukulu Walunyo bwe yatutuukirira naffe ne tugamba tulina okubeera part of the legend kubanga ne Forest Park ndowooza ze zimu ku resort ezasooka. Yensonga lwaki twasalawo tupatenalinge ne promoter tulabe nga tutuusa naffe tupromotinga ekivulu kino.